Okusika omugwa mu kibiina ekya Uganda People's Congress nate kusajjuse ekiwayi kya munnamateeka Peter Walubiri agamba nti president w'ekibiina kino omutuufu bwekiwandiikidde akakiiko ka Uganda ak'ebyokulonda nga kisaba akakiiko kano kagoba okusaba okwasindikiddwayo nga Kwanjula Dennis Adimu Enapu nga president w'ekibiina kino ekya UPC omujja. Oluvannyuma lwa kkooti okusazaamu okulondebwa kwa Jimmy James Akena kuba president w'ekibiina kya UPC ku kisanja ekyokusatu bammemba b'akakiiko ka UPC ak'ebyokulonda basatu okuli Naume Natukunda, Jack Abusi ne Magero Manuel Mere bawandiikidde akakiiko ak'ebyokulonda nga bakanjwira Dennis Adimu Enapu tiye president w'ekibiina kyabwe ekya UPC omulonde. Wabula bano bannannyini kuwandiika bbaluwa eno Jimmy Akena agamba nti ye president wa UPC omutuufu yadde nga kkooti yamujungulula olunaku lw'eggulu ate yalangiridde nti naye abafuumudde ku ekyo kye yayise okusekeeterera ekibiina kye n'okweyisa ng'ekitagasa. Kaakano Peter Walubiri abuulidde rediyo ya Kabaka eno Kyabasa mujugumiza ggwanga nti ku bombiriri Jimmy James Akena ne Dennis Adipu Enapu tekuliiko president wa UPC mutuufu. Munnamateeka Peter Walubiri agambye nti Jimmy James Akena ne Dennis Adimu Enapu babadde bakola bombi okuvuluga ekibiina kyabwe ekya UPC era ebizibu byonna ekibiina kya UPC bye kitubiddemu babadde bennyini be babireeta. Kyokka ye Dennis Adimu Enapu kyakaakalambidde nga ye agamba nti ye president wa UPC omutuufu. Kyokka ne Jimmy Akena naye asinzidde yonna gy'ali n'akinoganya nti ye president wa UPC nga bano ababiri si be ba president nti abatuufu. Omwogezi w'akakiiko ka Uganda ak'ebyokulonda Julius Muchunguzi agambye nti ensonga ez'okugugulana kuno mu UPC abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda bazitunulamu nti tebannazitunulamu era nga talina kyasobola kuzoogerako mukadde kano. Tutuuse mu munnansi weeyogerere mwe tufunira abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ez'enjawulo. Mukaweefube ow'okutumbula omutindo gw'ebyobulamu mu Uganda eddwaliro ekkulu ery'Emulago liri mu ntegeka ey'okuleetawo etteeka nti nga liyambibwako Paalamenti ya Uganda enekkiriza okusimbulizanga n'okuwa ensigo eri abalwadde ababa bazeetaaga nga ziggyibwa mu bantu ababa bafudde naye ng'ensigo zaabwe bafudde nnamu. Bino webijjidde ng'eddwaliro lino lyakamaliriza okusimbuliza ensigo mu bantu ba mirundi 4 ku bantu 12 nga abantu 12 be basuubira okuweebwa ensigo omwaka guno. Mu kanyomero kaffe kano akamunnansi weeyogerere omusasi waffe omulongo Kato Dennis Rwandagga aliko endowooza z'abannansi z'akuŋŋaanyizza ku mulamwa guno era abateesa abayise ku Facebook muteesezza bwe muti. Lukwago Kurifu ogambye nti ekyo si kibi kasita batasosola nga bagaba ensigo. Kalisa Mike ogambye nti kyandibadde kirungi naye omwavu anaawonanga. Akimu Nano ogambye nti CBS mwe bali kuweereza enkola eyo nze njagadde era ejja kuyambako bannansi okwenyumiriza mu nsi yaabwe. Ronald Sewankambo ogambye nti ekikulu kusomesa bannansi bakomye okweragajjerera kubanga waliwo abantu abanywa omwenge ogutali gwa buvunaanyizibwa n'okukozesa ebiragalalagala kati we zinaaba za kugaba bugabi abantu tebagenda kwongera kweragajjalira. Sensagga Musa ogambye nti ekyo kirungi nnyo naye Uganda yaffe ejjuddemu omulyo ate era wali omukka tewabula muliro. Sise Kiyimba ogambye nti etteeka lyandibadde ddungi naye bayinza okuggyamu eyo atannafa nga talina babe. Saalongo Sekalaalo ogambye nti enkola eyo nnungi naye gye batazigula era zibe za bwereere ekyo tusaba gavumenti ekitunulemu. Muzinge William ogambye nti bwe baba banaakikola mu bwanjulukufu tewali tabbu naye obuzibu abantu ate kutemula bannaabwe nga waliwo ayagala ensigo. Kayongo Mike Mayo ogambye nti kati omwavu agenda kufa bufi kubanga abatalina busobozi bwa kugula nsigo tuli baakufa singa zinaafuuka za kutunda. Margaret Nababyo ogambye nti ekyo si kibi kubanga abalwadde b'ensigo bangi era babadde tebasobola kuzigula baakufunamu. Gerard Nsubuga ogambye nti enkola eyo egenda kuba nnungi wabula omwavu wa kukajjuutuka kubanga yandibanga y'abagagga bokka. Nsisinkano Paulo obuuza nti kati yennyini mufu anaasasulwa ensonga eno yeetegerezebwe kubanga wano mu Uganda kyangu omusawo okuteesa n'omulwadde w'ensigo alina ssente n'akola ebitaliimu nsa.
Kato Martin ogambye nti kirungi nnyo naye ekizibu ky'abagagga bokka. Abateesa abalala okuli Sandra Namuga, Patrick Miganda, Mukibi Joshua, Sempijja Fred, Kiyaga Steven, Namatovu Madina, Jojo Muhara w'Obusinge, Sekabembe Joseph, Nakato Shakira Ebutenga Bukoma Nsimbi, Mugabi Joseph, Justin Ziribagwa, Mukose Rashid n'abalala nammwe mwebale nnyo endowooza zammwe tuzirabye. Ate babateesa abayise ku kibanja kyaffe ekya WhatsApp ku 0703 275 258 muteeseza bwe muti maloboozi gammwe. Erinnya Kibuuka Mubaraka Hedite Kyaloka ya Madarasa Kinulu ene Kalungu mu Buddu. Si kirungi twala nsigo z'abantu bafudde nga bazitwalira bwereere ate okugiteeka muntu n'awaayo obukadde n'obukadde. Kyaterekera Ansone Ennamasawo Jalamba. Enteekateeka eyo nno ey'okuwa abantu ensigo yandibadde nnungi singa esobola okuganyula bannayuganda bonna, naye nze ndaba nga yaliwonzika ng'eyambye mugagga yekka. Wangala Aimasomoji. Wano triple code photography. Endowooza yange ku nsonga eyo eya Mulago okujikiriza okujjangamu abantu kidini ne baziwa abalala sigisemba. Olw'ensonga abantu ennaku zino kyamazima baavu. Omuntu ne bw'omusaba kidini esooka asobola ogikuwa kasente n'akalya. Kyaterekera Ansone Ennamasawo Jalamba. Enteekateeka eyo nno ey'okuwa abantu ensigo yandibadde nnungi singa esobola okuganyula bannayuganda bonna, naye nze ndaba nga yaliwonzika ng'eyambye mugagga yekka. Wangala Aimasomoji. Zowulidde sindowooza z'abakulu abaddukanya leediyo eno era sindowooza z'abakozi abaweerereza ku leediyo eno wabula ndowooza z'abannayuganda ku mutendera ogwa kinnoomu. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina ky'NRM kalabudde abavunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina kino mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nti baakukwatibwanga abantu bavunaanibwe singa banaddamu okwenyigira mivuyo egy'ebyokulonda okwakamyufu ak'ekibiina kyabwe nga bagenda mu kamyufu kano ak'okulonda bannyini ntebe abanaakwata bendera ku bannyini ntebe bwa zi disitulikiti olunaku olw'enkya. Ekibiina kya NRM olunaku olw'enkya lwekiddamu okulonda kwakyo kwa kamyufu era nga ku luno kigenda kulonda abo abanaakwata kkaadi eya NRM bavuganye ku bwannyini ntebe bwa zi disitulikiti okwetooloola Uganda yonna. Ambassador James William Kinobe omu ku bakakiiko ka NRM ak'ebyokulonda abali mu ttundu lino erya Buganda agambye nti abo abanaakemebwa okwenyigira mivuyo gino nga balijesitura bajja kukwatibwanga bantu. Bw'otunula guidelines n'amateeka ge twateekawo ag'okulonda ng'akakiiko k'ebyokulonda tegeetaaga kwongeramu kintu kyonna ky'amaanyi nnyo kubanga gakyasobola bulungi okukugira okulonda kuno. Ekizibu kyokka kye tukyalina nti bakandidate bennyini abamu be bakola effujjo bakola violence baregisitwazi baffe abamu nabo baadde basikirizibwa abakandidate kuzannyira mu nkalala mu DR forms ezireeta result. Safeguard zokka ezeetongerako ziri zimu nti at least president yalagidde buli muntu yenna eyeetaba mu kulonda nga waffe mukozi waffe n'amala atawaanya ebintu akwatibwe era abamu bakwatiddwa dda n'abalala batandise dda okudduka emisinde. Tegeeza nti yo yeetaga enforcement yetwongeramu. Abaregistrars bonna tuddamu balabula anaakwatibwa ng'omusango gugwe mu kutawaanya ebivudde mu kulonda gwe wennyini ogenda kukwatibwa omutwalibwe mu kkomera ng'abalala bamaze okukwatibwa. James William Kinobe agambye nti okwemulugunya kwe basinze okufuna okwabo abagamba nti ebyakamyufu tebyatambudde mu butuufu kwe kwabo abamu abasinga abeeyita abanene okusinga ku kibiina kyabwe. Ku mirenge ezisinga obungi bakandidate be bagenze beefuula abapoliisi beefuula abakiwagi beefuula okutabatigomya abantu bannanyini violence ebyo na president yalagidde mu baluwa ye nti azuulibwa nga yaleeta emivuyo egyo gyonna amateeka gakwatibweko. Ate lukakasa ne tribunal ndowooza naye ejja kutuyambako nti abanaazuulibwa nti be badde baleeta violence mu bulolo bonna badde etambuliramu nabo we bakwasaako omukono ogw'ekyuma okulondebwa kwabwe ne kusazibwamu. Nkakasa nti wajja kubawo ekikyuseeko kubanga guidelines zetuwa nnungi nnyo era zimala naye kutaataaganyizibwa kw'abacandidates mu tale centers ezimu bakandidate bakubirayo bannaabwe ku kutambula emulaalizi erimu bacandidates bakubira bannaabwe.
ye munnamagye eyaganyuka ng'era yakulirako ekitongole ekikettera munda mu Uganda Generali Eric Kayanja alabudde nti ebintu ebyalabiddwako mu kamyufu k'ekibiina ky'NRM akaaliwo sabbiiti ewedde bityoboola ennyingo enkulu ez'abatwala mu nsiko omuli n'okulwanirira enfuga eya ssemateeka n'obwenkanya. People being beaten, sticks full of the so-called drones. What is the police? Because if I go to Rakaya, I'm going to attack 5 people. 5. RDC should answer me. If I'm born there and I'm a general, I'll use those 2 positions. Him to answer me. He had attempted saying that he's the head of security and he's head of elections. Since when? Why did we have the district registrar? DPC, where were you? These are the people, the 5 I'm going to ask questions. Diesel, what did you do? For them, they're supposed to do things secretly. Yes, but it's high time to give us their reports. Don't go far. Ask the DISO. We should look for the DISO of that district or the Director General Internal Security. I'm really requesting you humbly. Look for the Director General of Internal Security Organization to explain all what is going on. Why should the government pay money to the DISOs if they can't do this small, simple thing? Jeno Eric Kayanja yabadde omukaawo okukira omususa yabadde asinkanye bannakibiina kya NRM abavudde Rakai nga bakulembeddwamu Asha Lubyayi eyavuganya ku kifo ky'omubaka Parliament omukyala owa district ye Rakai nga bano beemulugunya ku mivuyo egyasusse okulabikira mu kamyufu k'ekibiina kyabwe ky'NRM era yalabudde nti bino bwe bitaakomye n'okukoma ku bantu abakozesa obubi emmundu mu kulonda Uganda etuuse okuva abakulu mu ngalo. Ate ye eyavuganyako ku kifo kyokwata bendera ya NRM avuganya ku bubaka bwa Parliament obwa Mawogola South Yasini Kironde Mugatta asanyukidde nnyo ekya President okulagira abavuluzu akamyufu bakwatibwe. Ebintu byennyini bye tukomplainingako ne President Museveni bye yawandiise mu mabaluwa ge gonna gazaawandiika nga tutegeeza nti mu kalulu mwalimu emivuyo. Ataddewo akakiiko akalungi era njagala okwongera okwebaza President Museveni nti weebale nnyo weebalire ddala okuwuliriza omulanga gwaffe. Abo bonna bekikwatako tumanyi ogenda bakwatako. Twakubuulira ku baregistrar baffe nga bwe bali ab'SIDM ne tukubuulira nti baregistrar bonna abali mu kitundu kyaffe baasalawo ne babanga ne mu NRM structures baparticipatinga. Bayinamu ebifo oli omusanga nga registrar ku kyalo ate nga ye chairman w'ekyalo ye registrar ku kyalo nga ye secretary. Kale njagala okwebaza President Museveni olw'okuwulira omulanga gwaffe era n'atuwuliriza nnyo. Sewo tukusaba akakiiko k'otaddewo era tukayinamu obwesigwe nti kajja kukola bulungi okulaba ng'emivuyo gino gikendera.
Thank you.